Sister atandika agamba nti greetings brethren. Mama bwemoji bwatandisiza akasooka akasajja akakubye sama akakyala kekana akakyala akambala ekiteeteeyi ekimyufu nga kali mu kkoona omuziki. Mr. Soz, I am going to use Luganda to make your job easier in a way of avoiding reading, pausing and translating. Okay, so here comes the story. I want it to be a lesson to us parents. Ebintu byetukola awaka abaana babiraba era nkakasa tebeerabira eri abasajja bannange. Katembo oyo gwe mukola mu maka aviirako abaana bammwe okubakyawa ate ne munenya bakyala bammwe nti be babakonjera eri abaana ne babakyawa, so nga olumu omwana abeera yalaba buli kimu. Kati kansimbula embalaasi n'omutwe ogugamba nti amanoba ga kitange. Oh my God! Mbadde nsomamu nga mukadde wange. Guys, mukadde wange era bw'anaavaako ebiseera alina engeri gyankolera nga pain killer oba stress killer. Naye Becky anyiigana nga oyo omusajja omwagalako ki? Lwakubanga ye kakembooyi wanjovu naye ngamba ebyenjovu ebyekika bijjeemu. Naye nze alina mukadde wange kambasomera omuntu bwe yandyogedde. Ebintu byetukola awaka abaana babiraba era nkakasa tebeerabira. Kale nno mukadde wange eri basajja bannange Katembo oyo gwe mukola mu maka nkwanirizaako zibeera love stories. Abamu basalawo appearing here with their faces, few of them. Abalala basalawo okusinziira gye bali mu mawanga ag'enjawulo ne baweereza their stories or love stories. Ate abalala basalawo okukola ng'ono ne batayipinga oba ne bawandiika love stories zaabwe ne ziba nga zintukako n'enkola ogw'okuzisoma. Taito oba omutwe gugamba amanoba ga kitange. Munnange gamba nti otyo. Okuggyayo amakulu g'emboozi eno kantandikire ku puliyambo ku kitange. Maama kyokka engeri gyawandiise puliyambo mbadde nina okusooka okugattagatta ennukuta. Taata wange yazaala abaana 17 mu bakyala 7 nga mulimu n'abooluganda, naye yalina amaka 2 gokka. Era maama wange gwe tuyinza okuyita omukyala omuto, era ffe abamu ku baana abataata abato. Taata ono yali headmaster ng'ate lecturer mu ttendekero ly'abasomesa erimu, era yasomesanga ne maama, era nga musajja wa kitiibwa eyo wabweru w'amaka ge. Kitaffe ono teyali good husband. Gudu alinga ono wono mwana wabuwala wa Rwanda wa Burundi yaka abadde ennaku zino mu Uganda. Goodbye. Kale engeri gyawandiseemu ekigambo good husband, it is GWDU, good. Then husband era nga bw'okiwulira mu Luganda agamba nti teyali good husband wadde good daddy. Teyaweerera wadde okulabirira. Seriously? Omusomesa? Oyo nno ye kitaffe omulungi era yali asinga maama waffe emyaka 15. Tukyali ku puliyambo oba tubadde tuli mu puliyambo. Ntandika okutegeera nga tubeera ku teachers quarters naye nga tubeera ne maama waffe. Walingawo omusajja atera okujja akawungeezi gwe nazuula oluvannyuma nti taata waffe yali asuula ku nnyumba eddakaawo ey'omukulu w'essomero. Maama waffe naye yali asomesa ku lino essomero taata lyatwala. We wali ova ku nnyumba ya taata eno wali waddako ennyumba endala nga kuliko abasomesa 2 abakyala baali mu myaka gye gimu ne maama nga baakayingira 20s. Kati ffe engeri gye twali baana bato tetwamanyanga bigenda mu maaso. Lunaku lumu ente yaffe gye twalina yafiira ku ttale
mbu yalya akaveera. Amangu ddala ng'ente efudde wayitawo akaseera katono omu ku basomesa bali abaliraanye taata bambi n'afa. Ekyaddako nga tusenguka, maama ne taata baali baazimba ennyumba eyo wansi era twayitangayo manga. Manga ababaddeko mu bulamu obwo obw'emmanga n'engulu, maama ow'emmanga ne maama ow'engulu mbatumidde. Where is my watch? Guys, honestly mbadde simanyi nti leero sambadde saawa bwe buddu bw'essaawa bw'oba togyambadde obanga abaali twalinanga maama ow'engulu then ffe nga tuli ba maama ow'emmanga, jjajjanga wammanga, mugende engulu mugakole bino, abaali mukireeko emmanga mukole kino. Ng'olwo bagamba mmanga bategeeza waffe, bwe tugamba engulu tutegeeza wa maama omuto. Okay. Agamba nti ekyaddako nga tusenguka, maama ne taata baali baazimba ennyumba eyo wansi era twayitangayo mmanga. Nze nali mmanyiyo era nayigayo, nze nali simanyiyo era nayigayo ku olwo lwe tusenguka. Ekituufu ennyumba yali tennaggwa, temwali madirisa, baakubamu bibaati, seminti nga mubisi naye nga maama alayira okugiyingira. Ng'alayira okugiyingira, okimanyi nti Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda balina promotion gye saagala osubwe mu mwezi guno ng'olina omukisa ogw'okufuna ekibajje ekiroto kyo ku discount ya bitundu 5 ku 10. I mean ekibajje ekibadde kya $3 kati kibeera kwemu kitundu, $4 kati kiri 2, $1 kati $5. Kwesa omukisa guno omwezi guno gwe tulimu obeere nga osasula ekibajje kyo okitwale, ne bw'oba tolina cash kukitwala mulundi gumu, oba olwaleero ndikooki, ne bw'oba tolina cash kukitwala mulundi gumu osobola okwesa omwezi guno still noba ng'odipositingako. Mu kudipositingako kuno n'okola payment plan ne mama Aisha nti nja kusobola kusasula balance mu myezi 2 mu myezi 3 nga bwe munaba mukkaanyiza, nja kusasula bwe nti ekintu kibeere nga kigguka ku screen nga bw'olaba alina ennamba emu, muweereze message mwogerezeganye ebisingawo. Oba oyagala genda ku showroom ebbanda, bw'otuuka ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls, ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls, then side endala ojja kubanga olaba ekizimbe kiriko Aisha Najemba Furniture Mart kyamawo, obeere ng'olonda ekibajje eky'ekiroto kyo. Wetukomye nga sister atunnyonnyola ku nnyumba mwe baali bagenda okusengukira, temwali madirisa, baakubamu bibaati, seminti nga mubisi, naye nga maama alayira okugiyingira. Munnange taata nga naye alayira obutava eri engulu, naye ng'ajja awaka n'ali ekyeggulo n'addayo ewuwe paka maama bwe yamugaana okuyingira mu nnyumba yaffe. Awo bwe yamugaana okuyingira mu nnyumba yaffe, awo kwe kumuvinga yini. Bannange buli muntu alina empandiika eyiye ate nayo njagadde. Kwe kumuvinga yini, kakati kyebayita in nga bw'okiwulira ebeera INNOIN, wanawandiisa yin YEENI, n'okumuvinga kya Luganda kwe kumuvinga yenne ewaffe. Kakati bammaada ne bakawagga, mukimanyi nti ekyatuyingiza ennyumba liitiriiti maama yali adduka lubabu? Omukyalo oli omusomesa eyafa, taata waffe yamukwana era mbwe bbuba lyeryamuteesa omunnyo mu kiveera n'akiwa ente yaffe n'efa. Tusooke tuddeko emabega katono nnyo, tusooke tuddeko emabega. Sister agamba kati ffe nga tuli gye kati ffe engeri gye twali baana bato tetwamanyanga bigenda mu maaso. Abadde ayogera ku mbeera ey'okuba nti environment mwe baali bawangaalira. Sister agamba nti abasomesa abaali baliraanyeewawo baali mu myaka gye gimu nga baakayingira 20s. Kati
ffe engeri gye twali baana bato tetwamanyanga bigenda mu maaso. Lunaku lumu ente yaffe gye twalina yafiira ku ttale mbu yalya ekiveera. Amangu ddala nga ente efudde waayitawo akaseera katono omu ku basomesa bali abaliraanye taata bambi n'afa. Kati otegedde omu ku basomesa bali n'afa. Katuddeyo wansi wano. Ekyatuyingiza ennyumba liitiriiti, maama yali adduka lubabu, omukyala oli omusomesa eyafa. Taata waffe yamukwana era mbu ebbuba lye lyamuteesa omunnyo ku kiveera n'akiwa ente yaffe n'efa. Mbu bingi ebyali bigenda mu maaso paka we yafuna olubuto mu kitaffe, ate nga taata w'omukyala oyo mukambwe ate ng'atuula ku PTA awo ku ssomero. Engeri kitaffe gy'ataali wiiringi kumuwasa, baneesiŋamba mba spelling ekigambo wiiringi sisita ogenda kunzitamu omuntu. Engeri kitaffe gy'ataali wiiringi kumuwasa yasalawo aggyemu olubuto era bw'atyo n'afa. Tubale tugwana osiriikiramu awo kubanga kyantiisa. Bw'atyo n'afa. Mu nnyumba omwo mwennyini baamusanga mu kitaba kya musaayi. Naye oli munne gwe yali abeera naye yali musomesa ate nga muganda we. Yatambuza olugambo nti maama waffe ye yasse muganda we, bw'atyo maama kwe kusenguka. Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate gye balina ebulamu gyeza ku Lwemityana. Ziri kilomita 2 okuva ku Kolas otuke ku estate. Ataano ku 10 ey'ekyapa ku milioni 13. Amazzi n'amasannyalaze weebiri awo. Okumanya ebisingawo nga bw'olaba ku screen, namba za Dembelio Properties and Associates. Yogerezeganya ne Madamu Nancha Beatrice ku estate eyo wawala wali amataka mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo Dembelio we balina. Ate munnange naawe alina ebibuuzo byonna ebyekuusa ku nsonga z'ettaka ng'onoonya okuwabulwa, jalako akasa nti Madamu Nancha Beatrice akulindiridde okuwa ekyokuddamu awatali kwejjusa kwonna. Mukwano genda mu inbox mukubireko mukola appointment ogende ku office, manyi ntojja kwejjusa mu nsonga zonna ez'ettaka. Kati katugende ku nnyumba yaffe eno. Yali mu luumu nnya naye nga temuli siiringi, na bwe kityo nga tusobola okumanya nga tetuli mu luumu y'emu, nga tusobola okunyumya nga tetuli mu luumu y'emu. Kati okutuuka mu kisenge ky'abakulu wayitanga mu kisenge kyaffe. Eno y'ensonga lwaki mmanyi nnyo bingi ebikwata ku love story ya maama wange. Nasulanga ku ddeeka waggulu ate nze sirina tulo tungi. Mujjukire sista gye yatandikidde ng'agamba nti love story n'ayagala egenda eri abazadde. Waliwo bingi ebiba bigenda mu maaso mu maka naye ng'abaana babimanyi oba nga babiraba. Newankubadde muyinza okulowooza nti bato tebalaba tebategeera, kati atusigira ekifaananyi nti asobola okunyumya ebyali mu love story ya nnyina. Okay. Sister agamba nti nasulanga ku ddeeka waggulu ate nze sirina tulo tungi. Omuntu ne weyekyusakyusa nzuukuka. Kati maama ne taata baazuukukanga ekiro okwogera ku nsonga zaabwe, awo wennyini nga mpulira buli kimu okusinziira nti balabika baayogeranga batunudde waggulu ate nga nange ensula waggulu mbalaba. Kati musala omugambo kati hawla wano bagenda agala tusinisa kutu nnyo. Sister agamba nti baasukukanga ekiro okwogera ku nsonga zaabwe, awo wennyini nga mpulira buli kimu okusinziira nti balabika baayogeranga batunudde waggulu ate nga nange ensula waggulu mbalaba. Kati musala omugambo mbu n'ettendo naliwuliranga. Mukwano nkuteerawo n'omukono, ebirala byonna wabiwulira naye tewawulira ku nsonga ya ttendo. Mukama waffe yeebazibwe ng'ogamba nti amiina.
agamba nedda baddiya nze twakulira mu boarding era ndowooza zino wiiki 2 ze twamalanga ettendo baali esonyiwanga oba lyabanga mukaama. Njagala waveeyo omuntu atonyumiza ku bulamu obwo nga mukubazika swida ng'abaana weebali ddala mutandika okulimba labbana tuyambeko ensi tutabukidde labbana muyinza okuyimba labbana nga abaana ne batawulira. Njagala mutubuulireko bw'obanga gy'oli jangu otuwe ku kibozibozi. How did you manage kubanga nze ekyo kankireke. Sister agamba nti endowooza ettendo lyabanga balyesonyiwe obanga lya mukaama. Kakati baganda ba maama wange baateranga okukyala ewaffe mu luwummula. Since bonna basomesa ate nga taata yabasomesaako mu ttendekero ly'abasomesa kati baabeeranga n'emboozi ezibagatta. Lwaki famire bwezinduukirizibwa okubeeramu omusomesa kigenda kiranda ku bafamire members bangi era ewaffe kabulaku katono mbeere musomesa kubanga obusomesa bulina engeri gye bwali bwatuyingiraawo mu mukulu waffe ne bugenda busaasaanaawo era bwe mbala ne wabeerayo Roger yasomesaako Nabatte musomesa Richard musomesa Esther yakabiko wabombo kubalira bana obusomesa nabagamba nti nze ŋŋaanyi sijja bbeera musomesa kati wano mbeera musomesa bino byenkola bannange munyambe temukkiriza nti buno busomesa kubanga nja balekawo mwe mugeze mwagambe nti wano mba musomesa njo badduka kubanga nge saagala busomesa tudde wano agamba nti olwobanga baganda baalinga basomesa ate nga taata yabasomesako mu ttendekero ly'abasomesa babanga n'emboozi ezibagatta. Baasulanga mu ddiiro era buli omu yayingiranga obuliri bwe nga n'ettaala tekuli awo emboozi n'egwa amakerenda akoowanga yeyeebaka. Kakati maama omu yaleeta emboozi ya ssemakoomu eyakola sleepwalking n'afuluma neyeebaka ku kabalaza. Nzijukira baaseka nnyo naye nze navaako mangu ne neebaka saamanya mboozi yaggweera. Nziramu okugumuka nga taata afuluma. Awaka waffe wano twalina ensolo ezirundibwa awaka ez'enjawulo so taata yafulumanga ekiro n'amulisa ttooki buli wamu. Twalina olusuku nga lunene kweggamba yayisangamu drive ya ttooki eno ekange ku mubbi oba ku babbi. Kati ne ku luno ffenna abaawulira ng'afuluma nkakasa twali tumanyi nga bulijjo. Munnange nze namala n'enzirawo naye maama alabika teyaddawo. Nga wayiseewo akaseera maama yalaba taata takomawo kwe kugenda amunoonyeeko. Masses Quality Beddings e Nansana ku masitoowa opposite stage ey'Ekyebando tuba twogera ku beesigika mu nsonga za beddings oba ebyo ebikozesebwa mu kisenge omuli emifaliso, masuuka, blankets, duvet, mattress covers, protectors, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, nights oba omulembe. Buli kyolowoozaako nga kirina kubeera mu kisenge ekisulwamu ojja kukisanga ku Masses Quality Beddings e Nansana ku masitoowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Ekizimbe ekyo kiriko Epic Motel waggulu wansi ye Masses Quality Beddings. Ku screen namba zaabwe ojja kubanga obanoonyaako Madamu Masa ajja kukolako bulungi akulagirire oba akuweereza ebifaananyi ku ebyo by'oyagala osiime bakole delivery wamma otandika okwebaka nga weebaka awantu awatuufu awantu awagwana mu muntu nga ggwe apakasa. We tukomye nga maama sister agamba nti nga wayiseewo akaseera maama yalaba taata takomawo kwe kugenda amunoonyeeko. Bakulu bannange nga mulowooza taata alina waalabikako ng'omukulu tali mu toilet zaffe ng'omukulu tali mu territory ng'omukulu tali mu territory zaffe ffe waffe nga ffe twasookayo tetwalina muliraanwa n'omu eyali okumpiko
yali jjajjaffe maama wa taata nga ye yalina immediate neighbor ate ng'oyo neighbor yalera muto waffe nga naye mukadde. Maama yakomawo mu nju ng'atuyita ffenna ng'atugamba nti taata tamulaba. Okukebera ku buliri ng'omukulu yagenze ne piro wamu n'essuuka. Ng'olwo nno tutandika muyiggo. Twanoonya taata ffe bannange mu lusuku, mu miyembe, mu bisulo, naye taata yabula. Tugenze ewa jjajja naye yeegasse ku muyiggo. Maama ne baganda be bagenzeeko engulu nga wayiseewo ebbanga lya ssaawa nga 2 olwo amaziga gatuweddeko ng'omukadde oli alera muto waffe ng'ajja ayita jjajja. Maama mukazi wattu abeera agendayo, omukadde yamukuba olube nti maama mukazi wattu abeera agendayo, omukadde yamukuba olube nti totugoberera. Mbu ye yali amanyi maama yagobye taata mu hawusi. Bw'atyo maama ng'atuula mu ntebe bw'atyo maama ng'atuula mu teebe eki, ng'omukulu empewo yamucekedde atintima, kwe kugenda n'akonkona omukadde oyo mbu amuyitire maama we, era yagamba mbu ye tamanyi bwe yatuuse wa mukadde oyo. If you get free time, fear some men. Munnange yakomawo munyiivu, era ku makya akeera nnyo n'agenda mu maka ge amalala. Bw'atyo nga musajja mukulu emboozi yagitadde mu nkola. Emboozi ya taata ne maama mpanvu. Lindako, mboozi ki gye yatadde mu nkola? Emboozi eri eya baganda bamwe gye baali banyumya omusajja, baganda ba maama wo gye baali banyumya taata agitadde mu nkola. Naye bannange sister agamba by the way, nga we mukiwuya bwe nkyogera bw'akyawandiise, by the way, kansooke mpaane ku taata wange. Omukulu oyo yali yabonaabona ng'akula, so yali tayagalira ddala kulya bubi, era ffe twalyanga bulungi, ate n'okuba twalinga nakisulo, so baalinanga okutuliisa akawunga k'emyezi 3. Awo taata yali w'amaanyi mu ngeri y'okubalabirira, mu ngeri y'okulyamu obulungi. Kati tudde ku mulamwa, nazze kwogera ku kubona ku kunoba kwe. Ekiseera kyatuuka, maama ne bamuwa transfer, naye nga walako. Bamuwa mu tawuni ya district yaffe. Taata n'ayogera ne pasoneero, maama ne bamuleka ku kyalo kyaffe, naye ne bamukyusa essomero. Kati ye taata n'agenda mu kifo kya maama. Era nga mukulu wa ssomero awo nno kirabika baali bamusembezezza kumpi n'ebyana nga kimukolera, kubanga yo wala n'ewaka. Kati engeri gye yali omukulu nga yamanye essaawa zaava ku sukuulu, Mr. Sozi taata waffe yali tatambula kiro, nga waba aluddewo okudda eka zibeemu n'ekitundu ku 2. N'ekira kye sibagambye, taata ono yali angalooni ng'asingayo ennyumba yaffe, era maama n'atobanga okusasula looni ezo okutaasa awaka waffe. Mujjukire omukulu taweerera, ssente ezo zaabeeranga za kukyakala na bimaama. Sibalwise eyo nga Desemba omwatuuka, maama waffe ne famire ye bali bati beeyagalanga nnyo, era nga mu mwaka nga guggwako baafunanga road trip bo nga ba siblings abange. Abula empandiika yo baaba Promax. Ku luno baali bagendeyo mu Eastern Uganda. Maama ndowooza yali yategeezaako taata ng'ennaku zisembera. Kitaffe ono mu nnaku z'okusoma yabeeranga waffe
since gye yali akolera, nga mu maka amalala agendayo ku weekend kyokka nga mu luwummula eri abeerayo weekly days since yali asomesa ku ttendekero ly'abasomesa ng'ate liri eri. Yali asomesa ku ttendekero ly'abasomesa nga liri eri, enewaffe yajjanga ku weekend. Kati maama yali agenda lwa Sunday, essimu yagikubira taata ku lwa mukaaga bw'atyo ng'amugamba nti munnange olunaku lutuuse, ngenda nkya. Ogenda kujja obeere n'abaana, ngenda kumalayo sabbiiti ennamba. Ndowooza yamuddamu nti ajja kujja. Munnange nga maama agenda ku Sunday, naye yaleka atugambye nti akomawo ku lwa mukaaga oba Sunday, nti era taata wammwe bw'ajja mumugambe. Kati nno olwo awaka tuliwo ne jjajja ne twali tuvubuse. Waliwo omwana wa kkojja ng'agenda mu senior 6, mukulu wange mu senior 3, nze mu senior 2, ate omuggalanda nga ye wa P1, bawala bonna. Ng'ekituufu jjajja tatusobola yekka, naye taata teyajja paka Lwakutaano. Yali nga mulambuzi mu nnyumba. Olwabuuza maama wammwe aliwa, nti oyo wanki oba Sunday, awo ng'ayitamu agenda mu tawuni. Ndowooza bwe yatuuka eyo yamukubira essimu, maama agamba yamunnyonnyola naye yali akubye kuyomba. Bw'atyo yakomawo ssaawa 4 ekiro nga agutunyweredde. Yajja n'ebifi by'enkoko n'atuwa, era twali eno bw'atuvuma obusiru bwa nnyaffe. Ogamba nno nga twefiirayo, wamma nga twebaka. Yakeera mu tawuni neera n'akomawo awo nga ku mwenda ogw'olweggulo. Yabuuza kimu maama wammwe tannadda, nti kati oyo wankya Sunday. Ng'ajjayo lukomo amukubira, alabika yali yayombye dda naye. Ku luno kojja yakwata essimu. Bakojja baffe ku fujjo kwe batudde. Ng'amugamba owaaye omuntu yakunnyonnyodde naye otufuukidde akabasa nti oyomba eyamusasula. Ono kojja mwagadde. Kojja yava mu mbeera oyomba eyamusasula. Ani yabagamba nti ffe abasasula abakazi tulina eddembe oba ebbeetu okubayombesa n'okubakuba? But of course bali omanyira ng'eyansasula, nga mulinga abagamba nti ffe abasasula abakazi tulina olukusa okubamanyiira. Naye of course ogenda nga maama oba ono kalekaleko, si kirungi naye oba kalekaleko. But why do you get the audacity okummanyiira nga tonsasulanga? Ndoza kye baba bategeeza. Mbotufukidde akabasa nti oyomba eyamusasula. Awo maama mu background n'addamu nti oba nkooye akwate ebintu byange abizza engulu gye yanzija. Bano baali banyweddemu kandi abo bawansi gyekiri. So maama asinzidde mu background naye ayogedde akangaza. Kino kika kyangabi kyaki? Omayoleka ebyeffujjo ssebo nga oba nkooye akwate ebintu byange abizza engulu gye yanzija. Kati awo taata ne zinova n'alinnya n'agenda mu tawuni. Ku luno yagunywa. Yagunywa ffe tumuli ku mutwe. Olwatuuka awaka ng'avuma ffe ng'atuyita mu kisenge kye. Olwo aggyeyo bulifukeesi ye, tupakidde engoye ze ezirya so. Eyo terwa kujjula. Akutte eya maama ataddemu bino wammanga: tawulo y'abagenyi, essuuka z'abagenyi, leesu ya maama, skaafu ya maama. Katusooke tusekerera anoba n'ebintu ebitali bibye. Anna abakazi twalinga tugamba omukazi agenda anoba nkukooye nkumaze. Omukazi bw'amala okugenda ogenda okukebera mu bintu byo ng'olwo panti z'otalaba, waliwo vesti z'otalaba, oluusi peya ye nga teemu oginoonya togiraba, waliwo empale. Kakati eyankooye ebintu muba mwapaakinze nga mupapa
otuuka eri n'obanga ate omukubira n'omukubira n'ogamba owaayi nnyabo okuno basikulinaako buzibu ne watwala ndaweya yange n'alyoka ate akangaza genda zimalaaya zo zikugulire okyanjagaza kiwano bye ne mu biwano bye nabyo mulimu ebintu byange bimpe kakale ate wano tusanzeewo omusajja apaakingiramu ebya mukazi we kyokka tusooke tusirikiremu olw'akatundu ako okisanga mu sitoole zino ebintu ebitali bino bibye enkoko yagikwata ku mumwa matulutulu nga tebunnatangaala bw'atyo ng'atwala emigugu gye sawa nga 2 olwo ng'akomawo fe abatiini tetunnazuukuka ndowooza yajja atweweredde yakwata mbokozi ezaatuzuukusa ayombyawo obusiru bwa nnyaffe abutujjukiza atusazeeko omugambo mbu maama we twamufuula mukozi waffe mbw azuukuka atya ffe nga tukyebase ebiseera ebyo ennyumba ya jjajja yali yagwa kati ng'abeerera ddala wano ewaka naye ng'asula ku quarters awo bwe yamala okuyomba ng'agamba jjajja nti kankomewo maama kati olwo ffe tulaba talina kyagenze nakyo kumbe emigugu yagikeezezza maama ku olwo yakomawo tumusanyukidde tumunyumiriza emiggo n'ebivumo tunyumiriza eri essimu taata gye yakuba kojja n'akwata awo n'ayingira ekisenge olwatuuka ng'agamba baana mmwe mwazanyidde mu kisenge kyange nti nedda mukwano taata yeyabaddeyo okwetegereza ng'atubuuza eyakutte mu suitcase ye nti era yoyo munno nti engoye z'ono sitoole ki nti twazipakidde mu briefcase ye n'abitwala bw'atyo maama ng'ajjamu buli kintu kya taata kwata bokisi paka mu sitoowa wayita akabanga omukulu ajja tutudde tunywa kacaayi saawa nga 4 atuula atubuuza fe abaana ffekka ffe twaddamu taata ono yali yasuulira maama obuvunaanyizibwa bwa jjajja kati jjajja yali ttiimu maama awo abajja kuwangaala n'omwana yali amanyi ekizeezengere ky'omwana kiyazaala n'agamba ono yammanyi ono yandabirira kakati ani wano gwe mba mpagira wammaawo jjajja yali mugezi jjajja yali ttiimu maama kubanga maama ye yali amulabirira mu buli kimu naye teyamunyega nga yeeyogeza olwamala ng'agamba anonye ku fuudu wangi sebo taata anonye ku fuudu wabula ono taata leesi mmere kulya anonye ku fuudu bw'atyo jjajja ng'amulagirira nnimiro gye ziri bambi nga ankwasa ennaku nga ŋŋamba muwanulire ku ova oli kizibwe waffe nga mutuma kasooli nga yeegayira jjajja amufunire ku lumonde ne muwogo nga mbipakira nga nsaba mukwatireko paka ku kkubo maama nga ŋŋamba omulinda n'olaba jadda annange taata bwe yabanga atwala ebintu eri mu maka amalala twabirekanga ku dduuka ye n'agenda mu tawuni kati emmotoka agirinnyira eyo ne bayimirira ku dduuka n'afuna ebintu bye nange saali mubi nga mbikuba ku dduuka nga ŋŋamba nedda bisaze kkubo nga mubuuza ate lwaki nga bulijjo emmotoka ebijja wano ngaddamu nti leero saagala kutawaanya ba takisi era alinnya booda ng'adda mu tawuni kaakati mukama nga bw'ayagala bawalabe muganda wa maama abeera mu tawuni aba atambula ng'alaba leesu efaanana eya maama ku piki ala sisita onyumya emboozi okwetegereza omuntu agyebisse ku mutwe nga kifiga kiraga kifiga kiringa ekya taata bw'atyo ng'obwa detective abwambala wuuyo paka eri ku kyalo gy'asomesa mu tawuni
ng'omukulu yawasa ekimyulo ekyali kikola mu kifo ng'omukulu yawasa ekimyulo ekyali kikola mu bifo ebikyakalibwamu nga ne fuudu gye balya maama ne jjajja be balima tusiikire tutye taata wange detective katusoke tutye taata wa sister bannange buli maka n'ebyago buli maka n'ebyago agamba nti tusooke tusiriikirire tutye taata wange detective bw'atyo ng'agiwulugumya sirugambo sirugambo omukulu nzudde gye yanobera nga tuwuniikirira ffenna tetumanyi oba maama yakaaba mu kisenge oba nedda naye nkakasa twali tumulinze akomewo ano ne fuudu naye teyadda okusoma bwe kutyo kwaddamu ffe ne tuvaayo awaka ne maama ne twavaayo awaka era maama aba ali awo nga ttaamu bagituuse wakati ow'engugu ng'amutuuseeko ebintu ebimu ebya maama tebyadda ataako avuddeyo mu kinobero ebintu ebimu ebya maama tebyadda kuba detective yatugamba mbu taata ssente ze yafuna ku looni we zaggwaawo kyana kiwala ne kibwaka akazigo yasangamu ngoye ze zokka teyalina kyakkola okuleka okudda mu maka ge agenda okuyingira ekisenge ng'ate mulimu wadde akantu ke maama yamugamba engeri gy'otasiibula ffe twalowooza toli wakudda era ebintu bye binoonyeze mu sitoowa maama agamba nti ekintu ekyo kyaluma taata okufa obufi nga bwakolima buli kiseera mbu mwangobera ddala mu nju yammwe nga ye okunoma kwendowooza yali amanyi kisanyusa bw'atyo taata bwadde ewaka emboozi ya taata nena nnyingi naye katukome wano leero mukama amusonyiwa ebyamusobako Mr. Sozi ononsonyiwa if my Luganda is Lugandaling. Thanks for reading and listening. May God bless you. Wantu waligambye nti weebale nnyo kale n'olulala okolanga bw'otyo. Oh my God. Munsonyiwe abalowooza nti nina okujja nonsomenga stories nongandi serious nnyo buno si butabo bwa Luganda sima abazibumbira bazze kuketta sima n'ezikookolima ansimbi ziwoome zansanze nedda ffe wano tuwewa vibe ennaku etuyonsenga ennaku etulumye nga bw'ogiteeka ku lumonde okumwoza atukula kale situwagala nnyo ate kubeera serious nnyo ekisusse bwe tutyo kyetuva tuwewa ku zi vibe mu mpola mpola. Kakati ebyo bino abaana babiraba bagala ne babiraba ne batuuka ekiseera ne basalawo ku bazadde bano bombi. Abaana basobola okumanya omuntu eyabayiirawo omubiri, basobola okumanya omuntu eyeerekereza bo okubaako we baba. Bw'ate olaba tuwulira taata ono nga tulaba maama we kati yali badde nazaala wa maama wa sister nga ne nazaala yasaidinga dda ne mukamwana ng'alaba engeri mutabani we gy'ayisaamu mukamwana. Kakati mu ngeri bwe zityo be babazadde be nabagambako basanga bagamba bali mu biyumba by'ettaka bamu bifulukwa abaana bansuula wano ng'abaana bakwata nnyaabwe bakwata nnyaabwe ne bamutwala mu Akurite ne bamuzimbira eyo ne bamuteekako omukozi beegabanya sente mekazi balina okuweereza taata ng'ali eri. Abaana bano bakola justice. Abaana batuuka ekiseera nga babuuza taata otubanja ki kiwatuula tukikuwe
nga kyasinga okwesibako kimu nti sinze kitammwe mulinawo kitammwe omulala nnyamwe yabalaga taata wammwe omulala nga bo balowooza abasajja abamu nti okubeera taata by default it is a qualification emuleetera okuba nga agwana okufuna buli kintu. Ne mbagamba nti eyo nsobi era endowooza eyo ejja kukusuula awabi. Okuzaala abaana kirala ekyo buli muntu asobola okukikola, ekikufuula eyo enjawulo kwe kubeera mu bulamu bw'abaana entakera. Abaana nga balwadde, abaana nga basoma, abaana mu kwambala, abaana mu ndya, abaana mu nsula oba mu bulamu obwa bulijjo, ebyo bye bikola enjawulo. Abaana bemusanga nga babondinze nnyo ne ba step dad, babondinze nnyo ne bataata abatabazaala oba abo ababalabikidde nga ba father figure, baba n'ensonga kwe basinziira okubeera n'obwesige okwagala abantu abo mu ngeri eyo yonna gye babeera babaagalamu, olw'ebyo bye baba babakolera, olw'engeri ennungi gye baba babayisaamu. Era mbabuulira mulaba abamaama bazadde abakazi nga babonaabona n'abaana baabwe, naye abaana abo batera okujjukira bannyaabwe. Ng'oli awulira ateekwa okwerekereza kyonna ku lwa maama. Kale nno bannange kusoomooza eri ffe bataata, ojja kukula nabagamba nti bw'okula ojja kwetaaga nnyo omukazi bw'asinga okwetaaga. Ojja kwetaaga nnyo abaana bwe basinga okwetaaga kubanga ebiseera ebyo oba obagasa kitono nga basobola okwegasa. Naye bw'obanga tolina nsigo nnungi gye wasiga, ojja kwagala okukungula nga bakubuuza ky'obabanja ekyo kyoyagala okukungula gy'otaasigira. Bye njogera birabika bitya ng'oli wano olwaleero abaana bo nga toyagala kumanya bibakwatako? Kitandikira wano. Tubeere mu bulamu bw'abaana baffe. Naye abaana balaba bamaama mu viddi, abaana balaba bamaama ku bitanda mu malwaliro, ate maama yennyini yali ku kitanda, kakati ate maama yennyini gwe bawulira akuba obusimu, akubira baganda be, bannyina, mikwano gye, ebisajjasajja ebimukwano ebyo, abijjamu obusente okusobola okusasula bbiru z'eddwaliro kyanjawulo. Waliwo taata atasobola kusula mu ddwaliro ng'alina okunoonya akasente, kati maama ye akola okukola ogw'obujjanjabi. Era taata tumulaba nga azze nga nnyonnyola baana bange, munnange mbadde sobola kubeera wano ne maama ng'ate tulina okunoonya ssente z'eddwaliro n'obulamu obulala okutambula. Sisobodde kubanga nsiiba wano naawe naye akasente kaakano nsasudde. Era maama ow'obuvunaanyizibwa agamba omwana, abange taata mwebaze, taata obwedda tali wano ne taata abadde anoonya ssente, era olaba risiiti tuva kusasula ssente za ddwaliro. Abaana ekyo basobola okukiraba ne mu kunyumya bagamba nti taata waffe teyali nnyo mu bulamu bwaffe nti atuwa obudde tutula otunyumye, maybe once in a while lwekyamukwatanga ng'akadde abadde akalina era ng'akakozesa n'atutambuzaako ku kyalo n'atuvugako ku ggaali. Bino si byakubeera na ssente nti bagende mu bifo ebisanyukirwamu eby'amaanyi, bagende mu zi KFC, nedda. Taata yali talina busobozi bwa ssente bwezityo, naye taata yatutwalangako mu firimu, twagendangako ku kisaawe mu mipiira, ntulanyako taata waffe. Taata ku viddi teyajjanga, naye nga maama olutuka ng'agamba olaba gwono switi omulaba taata wo yamukuwadde, gwolaba keeki eno ya taata. Taata ssente muziraba asasudde school fees, gwakuwadde pocket money wa kasanvu, gw'olwokuba oli mwana waabwe wala akuwadde mutwalo. Kakati n'abagamba zino zakwekuumisa, singa ziri zibaggwako ono yamanyi okutereka obulungi ssente, gw'omanyi ebintu okubiragajjalira. Taata agambye zino gw'oba ozikwata, zino ssente taata abasasulidde ttuwa, naye wano yagambye nti wano zino ssente tazirina. Temujja kusoma holiday kubanga essende ajja kuba tazirina nga yeetegekera ttaamu eddako, nolwekyo mukimanye nti temugenda kusoma holiday. Ziri emitwalo 10 ze basaba ez'abagenda okusoma holiday, taata wamwe tajja zisobola. Era wuno mwogereko naye ku ssimu, oyo taata mu bulamu bw'abaana abeeramu. Ku viddi tojja, school fees maama yasasula, awakati obeerawo maama yasasula ennyumba, babagobye mu mayumba, maama ayiyiza obulamu, akubyewo akayumba bulumu bubiri, bakimanyi, baba babiraba. Kati batuuka okugamba nti taata wabeera ddi mu bulamu bwaffe, baba basobola okukola okusala omusango okw'ensonga ne bamanyi ani mutuufu ani mukyamu. Tekitegeeza nti teriyo bamaama bakonjera gye bali, naye nze nabagamba nti ne bw'onookonjera ng'okonjera omuntu, abaana basobola okubiwulira ne basobola okugeraageranya ku byoyogedde nabo bye balaba. So nga ate ne bw'owoleza taata, kubanga ate abo bamaama gye bali abatandika nga bekkiriranye.
n'ateekawo embeera n'asiiga taata ekifaananyi ekirungi. Taata abawadde sente zino nga taata si yaziwadde. Ebiseera bituuka abaana ne bakiraba era ne bagamba maama lekeraawo okutulimba twakulabye nze nakuwulidde obadde wali ng'okaaba sente zino taata si yazikuwadde. Taata mubi ne maama obikkirira taata era basobola okukiraba. Amazima amatuufu gali nti gye bali abakyala nga bafubye okuzibira babbaabwe nga tebaagala bafune kifaananyi kibi eri baana. Maama n'afuba okuyiwawo omubiri nga protectinga afuuka engabo ya taata mu baana. Naye olw'okuba taata aba takiraba era kituuka ekiseera ne kibikkuka ng'olwo olutimbe terukyasobola kubeerawo oba shield engabo eyo nga tesobola kubeerawo era kabikkuka ne bamanya obulalu n'empisa embi n'omutima omubi n'obulagajjavu oba obutafaayo obwa taata. Abaana basobola obbiraba ne bagamba nti maama waffe yali mulungi emirundi ebiri. Maama waffe yabeeranga maama ate n'abeeranga taata, kyokka maama n'atayagala tumanye ebibi bya taata ng'amubikkirira kubanga teyagala tumukyawe. Neffe twabiraba n'amaaso gaffe era byayitangawo ne tumanya nti maama waffe yali mulungi ekyenkanidde awo n'azibiranga ne taata ku gayisa gaagabi. Tulindiridde emboozi yo sisita endala. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala okwayi Katonda n'okusaba kimokomi mutukuvu osiime era okkirize bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.